بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza Allah, tusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe kunabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mu kaseera kano tugenda kuba tweyongerayo ku musomo gwaffe ogwa hathu ala al-amal, nga tulaba ekigambo ekyokuna ekyomumanyi ayitibwa Aragibu al-Asfahani oba al-Asbahani. Ojja kulaba ekigambo kyaffe ekyokuna, ekigambo kino kya Aragibu. Omumanyi ono gwenjogerako yali omu ku ba ahali sunna, bamanyi abali ku sunna oba abantu abali ku nkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Jakuba tulaba ebimukwatako katono mu maaso awo, naye ng'ekisookera ddala yagamba omumanyi ayitibwa Aragibu al-Asfahani rahimahullah, yagamba nti man ta'attala wa tabattala insalakha min al-insaniya bal min al-hayawaniya wa sara min jinsi al-mauta. Nkiddamu, yagamba omumanyi ayitibwa Aragibu Asbahani au Asfahani, yagamba mu bigambo bye ebitukuvu ebirungi nga byongera okubiriza omuntu okubeera ng'akola. Yagamba nti man ta'attala wa tabattala kharaja min al-insaniya bal min al-hayawaniya wa sara min jinsi al-mauta. Bw'ati bwe yagamba. Ekigambo ekyo yakozesa ebigambo biringa bibiri, awamu yagamba insalakha, awamu n'agamba kharaja, naye nga amakulu ge gamu. Yagamba amakulu g'ebigambo ebyo, yagamba nti man ta'attala, yeena agaana okukola, yeena abeera eido n'abeerawo nga tali ku bintu byakola. Watabattala, era nga talina kyafunamu kimubeezaawo, nga talina kyajjamu kimubeezaawo. Omumanyi ono yagamba nti insalakha min al-insaniya, omuntu oyo afuluma mu ddaala ly'abantu, ava mu ddaraja y'abantu, aba takyali muntu mu kaseera ako. Ebbanga omuntu yamala nga tayagala akola kufuna kimubeezaawo, yagamba nti omuntu oyo aba avudde mu ddaala ly'abantu. Awamu yagamba insalakha, awamu nagamba kharaja, n'agamba nti bal min al-hayawaniya, nti aba tafuuse kisolo, nti so ne mu bisolo talinaayo kifo, nti oba alinayo ekifo, nti wavudde mu bantu ali mu bisolo. Yagamba nti waswara min jinsi al-mauta, nti omuntu oyo waswara min jinsi al-mauta, omuntu oyo aba azze mu ttuluba ly'abafu, ava mu ddala ly'abantu, ate nga ne mu bisolo tagwayo, tafuuse nti mbuzi oba nte oba endiga, wabula aba azze mu ttuluba ery'abantu abafu, oba azze mu ttuluba ery'abafu. Tumulabanga meiti mu Busiraamu, omuntu ataagala akola, nga yaali awo talina mwafuna kimubeezaawo. Yagamba nti aba avudde mu ddaala ly'abantu, wabula abanga afuuse omufu. So abakuvubuka mwenna bampuliriza, basheekha, abantu abakulu mwenna bampuliriza, mbakubiriza okubeera nga muvamu eyo embeera ey'okunyooma emirimu. Bantu bangi olumufunira omulimu, anyooma omulimu, ate kati awo mba nja kukola ki, ayagala afune omulimu si gwe yasomerera, luusi n'okuba teyasoma, nayagala abeere nga atula butuuzi wali eri nga afuna sente nga omulimu yagwekoledde. Baddu ba Allah, bakubiriza omumanyi ono ensonga gyeyagerako nsonga nkulu nnyo ey'okubeera nga atukubiriza okubeera nga tukola. Yagamba nsamaraizinga, yagamba nti man ta'attala wa tabattala
انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى. Kidamu yagamba nti omuntu yenna aleme okola n'abeerawo nga ye ali eido talina mwafuna kimubeezaawo, yagamba nti omuntu oyo afuluma mu ddaala ly'abantu, insalakha min al insaniya, afuluma mu ddaala ly'abantu, bali min al hayawaniya, ate abatafuuse kisolo oba nti mu kisolo talinaayo kifo, wabula waswara min jinsi mauta, aba afuuse oba azze mu ttuluba ery'abafu. Kuba omuntu omufu takola, omufu bamukolera bukolezi, omufu banaaza munaaze, basaalira musaalire, bazinga muzinge, omufu bambaza mwambaze, omufu basaadaakira musaadaakire, olw'okuba batalina kyasobola kwekolera. Kati n'omuntu aganye okola n'abeerawo nga yali eido, alinga omuwooza, omuntu oyo tumubala ng'omufu, kuba naye Katono kati ajja kujja agambe nti lanchi yange eri mu nsawo yo, obeere ng'olina kuliisa muliise, obeere ng'olina kusaadaakira musaadaakire. Ne adhuhiya yino etuuse nga talina nakabuzi kakusala. Omuntu omukulu otegeera obulungi omusiraamu, omanye amateeka g'obusiraamu, otuuka ojja ku idi adhuha tolina nakisolo kyakusala, tolina akabuzi mitwalo 2 gokka, mitwalo 3 akabuzi akulemye okusala. Ndo Allah tubeere nga tukola. Omumanyi ogwenjogerako kansooke mubabulire amanya g'amatuufu. Bayita Ragibu Asfahani, amanya ge yayitibwa huwa al-Husayn ibn Muhammad ibn al-Mufdal Abul Qasim Asfahani. Yali ayitibwa Husaini nga mutabani wa Muhammad, mutabani wa Mufdal, era nga yali lakabu ye oba nickname yali Abul Qasim Tata Kasimu Asfahani. Yazaalibwa mu kyalo kye bayita Isfahani, naye nga yawangalira Baghdad. Omumanyi oyo yasinga kuwangalira Baghdad, naye nga yazaalibwa Isfahani. Omumanyi oyo omu ku bamanyi ahadul ulama omuslimina fi karni hadi ashara, omu ku bamanyi ab'amaanyi mu mulembe ku kyasa ekye-11, yali omu ku bamanyi abasinga okuba ab'amaanyi, era yali nnyo mumanyi wa tafsiri ng'avunula Qur'ani eyo ku mulembe gwe. Mumanyi oyo yali mumanyi wa lulimi Luwarabu, era omumanyi oyo allafa iddatu kutubu fi tafsiri wal adabu wal balaga, yatunga ebitabo bingi nnyo mu ssomo lya tafsiri, ebivunula Qur'ani, ebitabo bingi byatunga, ne adabu, bitabo bingi nnyo, yali adibu, era nga mufassiri atafasara Qur'ani, era nga muna balaga, yatunga ebitabo bingi nnyo mu balaga. Kyengenda okuba nga musembyayo. Yazaalibwa omwaka gwa 343 n'afa omwaka gwa 502. Omumanyi oyo yafuuyira Baghdad, era omu ku bamanyi ba ahli sunna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.